Let us agree where are we going to sit. The other side of it. You know. Nga bwe biwedde katwanjagire Katonda nga tukyayimiridde tujja kudda sayidi wano omukulu wasobola okutulabira obulungi. Saba n'obuwombeefu okuyita chaplain waffe abeeko kyatugamba ate n'okwanjula abali wano eri omutiibwa Karidinaali Mama Metu and Madrid Nabokenya Mukisa, you know them from Bugere, Raphael Damba, and Father Jerome Ruero, with whom Your Eminence the Cardinal, Monsignor, celebrate you on your 30 years as Cardinal. We feel God has blessed this Archdiocese. Your presence is our... Your Eminence, Emmanuel Cardinal Wamala, congratulates you very warmly. We are a small but symbolic delegation representing the vibrant community which wishes. You said, dear friends, members of the fraternity of St. Charles Lwanga Catholic Community at Makerere University Business School, MOBS, full, fruitful, and stable presence at MOBS. Our coming here today, Your Eminence, on your 30th anniversary university, to come and grow this chaplaincy. Your Eminence, we have come to celebrate you for the miracle you created in the world and the community with all their heart. Father Herman Mukasazwa, Father Ivan Polycarp Kalamuzi, Father Joseph Male,
Father Charles Impima 2024. We missed you very much during the celebration. Let me ask the present leader, the Sawa Christo, to come back, sir, please. none other than Father Larry as the first year. Your Eminence, we honor and treasure you for many reasons. One other is for soliciting funds through the late Father John Scalabrini and from Ebenezer. When our community began, we had not dedicated space to call our own. Often moving around, immaculate in votes. Your Eminence, we cannot thank you enough for your love and what you have done for our Catholic community, St. Charles Lwanga Catholic, that you have visited us 6 times. The 10th of September 2006 for a pastoral visit and to confirm students. On the 13th of September 2009 to the 26th of November 2023 to break the ground for the student center. What a love, what an attachment. We thank you dearly. Our second significant gift to you Your Eminence, we are very thankful to the administration gifts. Please bring the gifts. Your Eminence, this is Chirimotu, sure, and there is supreme flour, there is some woji, there is some soap. Other gifts are still coming, Your Eminence. We thank you very much. We have sugar. There are some envelopes. Na abakulembeddwa mu Semusu ne Maama Emily Kitto, Ssaabakristu b'essaza, tubaaniriza n'essanyu era tubeebaza n'ebirabo bye mutuwadde. Tunaaluyimba okuva mu bayizi bamuffe. Muzze tusanyukire wamu nga twebaza Katonda olw'ekirabo eky'emyaka 3 egy'obwakalindaali mukoze bulungi. Nziza ekiddingana lunye nti ekitiibwa kino kyaffe ffenna n'obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna okukikuuma. Fundikira nga mwenna abali wano n'abataliiwo bakoowolerako omukisa gwa Katonda omulinzi wa buli kantu. Paati ne mwana ne omutuukirivu gubakkeko era gusigale nammwe ennaku zonna. Amiina. Kadde waffe tumwongera obugalo n'omukisa obibwa gwatuwadde. Kadde kano tugenda 3, 2, 10 emo. Omukama mulungi. Olwaleero tuli wano Ensambya tuzze okukyalira kalidinaali. Leero aweze emyaka 3 bukyafuna bwa kalidinaali. Ate olwaleero
tuzze okumukyalira twamuyita nga tujaguza emyaka 2 nga tukuza emyaka 2 egy'okubeerawo mu Makerere University Business School era ku lwaleero twagadde naye agabane ku ebyo bye twagabanako mu ngeri enjawulo ate tuzze okumuyozaayoza kubanga Makerere University Business School chaplaincy yaffe St. Charles wa Catholic Community ye yagitandika bamusanga nga atambula ku campus ne bamubuuza ssebo oyagala ki ne bamutwala ewa abakulu nabaga nti njagala kutandika chaplaincy wano bakulu ne bamuwa ettaka emyaka kati 20 najja n'atema evvuunike n'antuma okubeera chaplain yasooka nga 26 ng'ajjukira anniversary era n'atuwa obwetongoze nga parish yetongodde ku Mbuya emyaka 2 tutambudde yajja n'atutemera evvuunike erya Kereziya n'atema evvuunike erya Student Center tumwebaza ate n'atukyalira emirundi mingi mirundi 6 mulamba awo no kibadde kisaana okumuyozaayoza emyaka gino 3 tuzze ne Ssaabakristo w'essaza tuzze n'abamu ku basomesa n'abayizi okumwebaza omulimu ogwo nsiima nnyo emirimu kitaffe Kalidinaali gye yakola nga akyali Ssaabasumba ate era niwandibadde yawummula teyakoowa abadde akola yatuzimbira Kereziya atulambudde atuyigiriza tumwebaza nnyo era tumukulisa nnyo emyaka gino 3 nga Kalidinaali bagamba nti bw'ogunjula omuto oba ogunjudde eggwanga nga baga nti era ogunjula omukyala ogunjudde eggwanga kubanga bano gy'emiti emito gye yijja okuggumiza ekibira luli twalinanga bafaatha nga bajja omulundi gumu ku Lwokusatu akawungeezi ne ku Sande ku ssaawa 3 naye kakati tulina emmisa 2 buli lunaku kujja ku Lwomukaaga tubeera n'emu ku Sande tulina emmisa ey'Oluganda ku ssaawa 1 ate ne ku ssaawa 3 tulina ebibiina ebyenkola enkatuliki tulina emisomo egiweebwa tuteekateeka omu Kristo ow'enkya ate nga tumanyi nti bakulembeze ab'enkya basobola okubeera nga balina eddiini nga baagala Katonda ate omuntu ayagala Katonda asobola okugaa nti Mukama nsonyiwa nenenyeza omuntu oyo yagwanidde okuba nga akulembera banne ojagamba bugambi nti alikendeeze kubanga nze Emily Kitto Mwaka Ssaabakristo w'essaza ekkulu ery'e Kampala olwaleero ssanyu jjereere anti jjajjaffe Kalidinaali awezezza emyaka 3 weddu nga Kalidinaali essaza lyonna tulina essanyu twebaza Omukama Katonda olw'ekirabo kya jjajjaffe Kalidinaali twebaza Omukama Katonda olw'omusumba waffe gwatuwadde ebbanga lino lyonna mu Uganda ye Kalidinaali aliwo yoyo yekka abaana baffe gwe batunuulidde abaseminaaliyo abeegomba obuseminaaliyo ate ne bakitaffe abasosodooti naffe ffenna abakkiriza kale tulina essanyu ate okusingira ddala twebaza Omukama amutukuumidde nga mulamu ate era ddala nga mulamu kubanga waliwo okubaawo ng'oli mulamu naye ng'ate eddoboozi tetuliwulira obubaka bwo tetubuwulira naye jjajjaffe buli lunaku ayogerako eri ffe olwaleero mu bubaka bwe atugambye nti obwa Kalidinaali yabufunira ffe ffenna era nga nange obwangu obwa Ssaabakristo bwa ssaza lyonna twebaza Omukama tumutendereza era tusuubira nti bangi ku ffe tujja kuyigira ku bwetoowaze bwe ku bukkakkamu ku buweereza obujjudde okwagala ate n'essuubi lyatuwa ffenna abaweereza nsaba Omukama abampeera omukisa emyaka 43 ng'omusumba essaza lino lisajja kudde wetubanga tubadde naye emyaka 43 ng'omusumba nakyo tukyebaliza Katonda era tuli mu ssuubi nti obudde bwonna bangi nnyo tubakubiriza bayingire obusosodooti bunnaddiini baweereze Omukama ate twongere okufuna abasumba abangi Kereziya ayongere okutinta.